ensonga ezibaviirako okufanga mwakatuuka ewammwe e Uganda nga contract yeweddeko, ensonga ekuviirako okulwala ng'oli ku kyeyo, ensonga ekuviirako okuba nga obwongo bwo bwerabiralabira ne bubeera tortured, y'embeera embi gye mukoleramu. Baganda bange muyige okukola emirimu, muyige mutya bwe muyina okukola emirimu mu sevinge obulamu bwammwe. Yiga okukuba endobo. Tugenda basomesa tutya mweno video otya bw'olina okukuba endobo eri classic, endobo eri professional nga ne mukama utasobola kumanya nti nno mazima ddala eno ndobo. Amanya yenze Shila Adita, ate linki jembateredde waawu ye ya YouTube channel yaffe. Kyolina okukola kwe kujja okusubscribinga n'okwata ku kigambo subscribe n'okwata ne ku kadakali waggulu. Bw'osubscribinga oba ofuuse omu ku bammemba ba channel yaffe ng'osobola otuwabula n'okutuwa omulamwa gwe tuba twogerako tekako n'okusomesa abalala. Wabula ng'ate akadaako bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Ate nga eno page ye yaffe ey'abankuba kyeyo gi following waliwo ekigambo follow kya blue kikonemu, then omale onyigera n'akade bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Baganda bange abaana abawala abannayuganda temumanyi kukola mirimu mu nnyumba z'abakama bammwe. Mwefuula nnyo nti nno gwe oyagala kukola osanyuse mukama wo naye tomanyi nti nno obulamu bwo obuteeka mu matigga, okuwangaalako kugenda kuba kutono ddala. Gwolowooza lwaki bagamba nti w'okola mu zino ensi emyaka egisukka ena osobola okufa lwaki? Olwa bad working conditions. Muyige mutya bwe muyina okukola emirimu. Tokola kabampaane, kolako ky'osobola otya. Kambayigirize ebifo ebyangu bakama bammwe bye batuukirako ne bamanya nti ono akoze oba takoze. Muganda wange ky'oba olina okukola eddiiro mukama wo mwatuula ddyo lirongoose. Kuba enfuufu, eglaasi zirongoose bulungi n'endabirwamu ogirongoose. Ewalala omuwarabu waayagala okuba nga watukula buli ddakiika ye toilet girongoose etukule n'effumbiro. Ewasigadde muganda wange yerabwezi. Si kyangu kubeera nga olongoosa omuwarabu. Tolirongoosa nnyumba ya muwarabu n'etukula, ekyo la abadan. Tolirongoosa nnyumba ya muwarabu n'etukula muganda wange. Bw'ogamba nti nno ogenda kubanga olongoosa buli ddakiika ennyumba lw'ogiraba nti nno eddugala, buli kaddakiika n'oba ng'olongoosa ogenda kutuka omugongo. Ogenda kukosa obwongo bwo olw'ensonga nti nno okola nnyo ate tobuwummuza. Ogenda kukosa omubiri gwo olw'ensonga nti nno cells ezirina okulwanirira endwadde n'okulwanisa obuko mu mubiri gwo zonna omaze okuzitta. Kyova olaba okeera ku makya ng'owulira kamunguluze, n'okeera ku makya nga toyagala kuzuukuka, n'okeera ku makya ng'olinga gwe baagoyezzagoyezza, ng'olinga gwe baakubyekubye emiggo. Mukola bubi emirimu. Mulabire ku baganda baffe aba Filipino, aba Indonesia, abayindi engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Oli n'atuula mu nnyumba ya mukama we emyaka 14 gw'olowooza emyaka 14 egyo myangu okubanga ogikolera mu nnyumba ya mukama wo nga tovaawo. Naye olowooza bakola kunyiriza oba bakola kumaliriza? Naawe ky'oba weeteeka mukola kumaliriza. Yiga okukuba endobo. Manya ebifo ebituufu ebyokulongoosa n'ebifo ebitalina kulongoosa. Nze nkuwadde example nti toilet girongoose buli lunaku. Nenkuwa example nti nno eddiiro mwatuula emmeeza zikubeko enfuufu, entebe zikubeko enfuufu, n'endabirwamu ozirongoose. Imwe abayina chance nti nnyumba zammwe zonna zibeera mu kapeti, gwe nno weesiimye muganda wange. Osobola n'okumala wiiki nga tokutteeko kukisiimuula kusiimuula. Imwe abalina tiles muyiga okusiimuula awaddugala wokka, so si nnyumba yonna. Endabirwamu zisiimule zitukule. Ebintu byoze, effumbiro lireke lintukule. Bw'osiimuula olunaku olwaleero mala ennaku endala 3 nga tosiimudde, we waba nga tewaddugala. Omuwarabu tasobola kuba nga akutambulirako okubeera nga alaba nti ennyumba etukula buli lunaku. Nedda muganda wange. Bayina ebifo kwe basinziira okumanya nti ennyumba etukula oba tetukula. Ye toilet, entebe mwatuula, sitting room, then ne bedroom. Fuba okulaba nti no bedroom ogirongoosa n'ebeera ng'etukula. Engoye, olugoye lwokka olwevunze lw'oli entitled okugolola olutwevunze zinga buzinzi oteeke mu wardrobe. Omanye nti nno ennyumba eno general cleanness egenda kubanga nkola buli Lwakutaano oba buli Lwakusatu, ng'okimanyi ku Lwokutaano weekend. Ennyumba girongoose ku Lwokusatu general cleanness, ng'okimanyi
olwokutaano egenda kuba wiikendi, ku lwokuna osobole okuba ne chance naawe eyera obwezi. Ezo ennaku naawe mwolina okuwummulira nga gwe omukozi ku wiikendi, ku lwokutaano n'olwomukaaga. Ku lwokutaano n'olwomukaaga naye mwolina okuwummulira ye chance yo. Baganda bange, be wise enough. Mulekerawo okukola ng'abasiibula ensi, mulekerawo okukosa emibiri gyammwe. Osobola okukola n'omalako contract nga tofunye buzibu yadde, tolwaddeeko, togenzeeko mu ddwaliro. Lowooza ku kye nkugambye. Amannya yenze Sheila Adita. Ate namba kubanga ofollowinga page eno jangu ogifollowinge ate era ogilikinge. N'ekirala muyigire ku bannammwe ab'ensi endala emirimu bagikola batya. Muleme kukoowa nnyo. Tokola kwetta. Kola bukozi omalirize. Amannya yenze Sheila Adita.